bokka ate baami bokka naawe anaabateesa tokubira sayidi emu kuba ate munnange ensobi ziri wonna ate amaka gakolebwa abantu babiri maama ne taata omwo mwe muva abaana so olunaku olwaliro nja kutandika ne point ya omwami omukyala wo omufuddeko nga taata ewaka nga omwami nga mukyala wo. Family is the first unit, kyekintu ekisookebwako mu byonna nga tonaba kugamba nti nva maka ga wano olina okubanga olina woova ewatuufu nti eyo family ya gundi ya mukyala oba naalongo oba saalongo gundi. So mu byonna nga gwali awo naalongo wo mukyala wo omulungi nga gwe otaddeyo eriiso okulaba nga mukyala wange naye maama enviiri ezo Kristi yakamalako emyezi 3 ku mutwe lwaki tokyusa kaviiri naawe omukyala gwe kennyini nowefaako nolabikako bulungi. Okufumbirwa tekitegeeza nti olw'okubanga omwami wamufuna kyaggwa amaaso ge gatereera tegasobola kulaba bbali nedda mukwano. Sooka nga gwe omukyala olabike bulungi wewe ekitiibwa ng'omukyala naawe omwami bw'olaba ng'omukyala ensawo gy'alina ntono tekirimu sitaani kumugamba nti munnange ebiri giijo yongerezaako kale at least bakusibemu obuswayiri bakukolemu ka hoti kombo naye enviiri ezo maama w'abaana bange tezinyumidde. Ekyo nno kijja kuba kikulu nnyo n'omukyala okuba ate nga talaba bbali. Olinawo omwami teweeyibaala nti nawasa namumala nedda asobola okutambula mu katale tebajja kumanya nti ono omukyala wa gundi oba ono omwami wa gundi. Actually nga naawe omukyala oyagala bakufeeko n'omwami wo mufeeko manya kikyayambadde ng'agenda okukola akagoye kagolole manya kikyagenda okuba ate nga munnanga ateekako sookusaza mbalidde musajja wattu emyezi emeka omwezi mulamba ayinza okuba nga n'essaati gyayambala tegoloddwa ekitogi kyakutuka dda gutovuddeyo ng'omukyala sooka ofe ku makaago nga tonaba kwegomba bannanga amakaago bannange okwerabirira oba okuba n'amaka amalungi tekyetaaga kuba mugagga nnyo. Okwerabirira okweyonja tekyetaaga kuba mugagga nnyo. Ekyokubiri njagala kwogera ku ttamiiro ewaka. Njagala okwogera ku ttamiiro ewaka teriyonyoonye maka woowe. Bannange maama awo obanga onywa omwenge taata nga onywa omwenge abaana be babonaabona. Maama bw'onookomawo ng'otamidde taata akomawo ng'atamidde ani agenda okukubiriza abaana bano okunaaba? Ani agenda okubiriza abaana bano okuwoza uniform? Ani agenda okubiriza abaana bano okugenda ku ssomero nga budde bukyali kubajjukira mwenna mukomawo mugangaya bakuyita kugangayira kikubye olusozi okukasaawa nga 2 abaana balina okugenda okusoma ka uniform teyakoozezza okitegedde. Okimanyi nga amaka ewaka taata ne maama babanga banywa oluusi n'abaana tebalya kyaggulo. Abaana tebalya kyaggulo kakati mukirwanyise nga maama ne taata bw'olabanga bana ekibasukkulumyeko omwenge gubatwala gubamazeewo gugumuka maama ogambe naye nedda abaana bange nedda abaana bayiga emize emibi n'ekirala ekifaananyi ky'oba olese mu baana ekifaananyi ky'oba otadde mu baana ewaka naye ajja kkula akole bw'atyo naye ajja kkula ate tajja nakulwawo. Abamu kumwe bataata okwata ssente n'otuma omwana sigala n'omutuma akenge ngendera wali ewa maama naaki ondeteyo kawala gika 5 ayinza n'okutuuka mu kkubo naye n'akombako atandikiriza mpola omuzinga gugenda gukula. Abazadde ekyo ekintu tukireke. Totuma mwana mwenge, totuma mwana sigala. Kale gwabinywa binywere libbali nga tolaze baana waka. Naye abamu munywa tata n'akomawo waka nga yeyenonedde mu ngoye yefukidde oluusi abamu bwatuuke waka waliwo sayidi ezimu ng'omukyala tanywa naye ng'omwami ate yanywa naye nga buli gwakomawo kulwanagana kukuba maama kukuvuma baana kuwemula kwogera ebigambo bitakwatagana. So omwenge banange tugukendeeze mu maka bwe kiba kisoboka tuguviireko ddala
kifaananyi kyolaga eri abaana si kirungi. Bw'onywa ovaako, ate bw'ovaako byokola tebijja mu bantu. Kale bw'oba onywa nywako akasaamusaamu oba si ekyo kiviireko ddala. Odde ewaka ng'oli soba. Abamu bw'anywa ku mwenge akyamuka bukyamufuzi, abalala bw'anywa ku mwenge akambuwala. N'ekirala ssente ezo z'oteeka mu mwenge oluusi n'abaana tebannasasulwa school fees. Essente ezo z'oteeka mu mwenge oyinza okunywa eccupa nga 5 olunaku. Abaana tebannabasasula school fees, oluusi tebalina yunifoomu, oluusi tebalina bitabo, tebalina ngatto, sokisi, baage ey'okusomero talina. So tuula wansi olowooze ogambe naye mazima ddala